kati tunaba kufuna speech okuva Vice President waffe Mr. Anson Balinono. Twetaaga anthem yaffe aba Uganda Musicians Association tuleke tugende maaso. Kale kunakolako ekitundu tukayo. Amanya n'eddoboozi nze Hanson Balinono, Vice President wa UMA w'ekiseera. Mbadde nsaba Mwami Bitemu otuwe eddakiika seconds 30 tuddewo Madamu Fiina ndyoke nkomewo. Amanya Mutebi Ramadan, Lord Bitem, Chief Whip, UMA era advisor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo nnyo ddala. Omukolo gwe tuliko wano olwaleero gwa kukaaba era gwa nnaku, neffe ng'abayimbi tucelebratinga obulamu bwa muganda waffe Lady Grace. Mu butuufu Lady Grace muntu mulungi, abadde akoze ebintu bingi, naye ffe ng'abawuma era twongera okwebaza family, kubanga mu butuufu omuntu yenna nga Grace abadde member mu Uganda Musician Association, era y'ensonga lwaki nti mulaba buli kimu kitambula, enziika gye tumuziiseemu na buli kimu abayimbi tuli bumu. Naye ng'omwogezi avudde wano waggulu agambye nti mbutuufu kino si bwe kyandibadde, nti omuyimbi musomesa, omuyimbi ticca, omuyimbi mulyowi wa mwoyo, ekitegeeza gavumenti yandivuddeyo okulaba ng'esobola okuba nti etukwatirako ku nsonga za copyright, ensonga za collation, amakampuni agakozesa music waffe nga tebasasula. N'olwekyo nsaba ffenna tukozese eddoboozi eryawamu, abayimbi mwenna gye muli Uganda yonna mujje mwegatte ku kibiina ekya UMA, tubeere n'eddoboozi erimu okusobola okulwanirira obwenkanya bwaffe n'ekyo kye tulina okufuna. Sigenda kwogera bigambo bingi nnyo, naye nsaasidde nnyo family, nsaasidde nnyo abawagizi ba Grace okuba nti olwaleero atugenzeeko, naye Omukama Katonda amuwummuze mirembe. Katuyite mu bwangu. Ffe ng'abayimbi ba UMA twagala okutuusa okusasira kwaffe eri family ya Lady Grace. Nga muyimbi munnaffe twawulidde amawulire amabi, kasita gatutuuseeko twayanguye ne tujja okumuwerekera mu kitiibwa eky'omuyimbi. Naye waliwo ambuuzizzaako awo n'aŋŋamba kiki ddala ekyattidde ddala omuyimbi. Namuseemu ne mugamba nti apart from accident nga balaba bwe bamanyi, nze nja kuyita kuzunga abayimbi, kubanga corporate law yaffe tekola tubeera tudduka nga tuzunga.
katunoonya akasente. Waliwo eyaŋŋambye omulala nti lwaki mukwata ebivulu bingi? Ekitukwasa ebivulu ebingi okola akayimba ne kabona eggwanga lyonna naye n'osigala ng'oli mwafu. Kati nga kyolina okukola buli promota akukubira n'akugamba nti jangu okwateyo wano akakadde, jangu okwateyo wano 5, jangu okwateyo wano 2, buli wamu okkiriza. Naye kanaaba okimanyi nti oli mu risiki. Omunigeria tazunga, Omutanzania tazunga, Omunakenya atudde. Omuyimbi we Tanzania omujjuze babadde bakola campaign ne bamuwa millions 2.5 eza Uganda ng'agenze kuyimba. Omunigeria asiiba ajja wano tazunga, naye ffe tuzunga. Nova e Malaba n'ogenda e Masaka, n'odduka n'ogenda e Kotido, n'odda eggulo nga n'ab'e Masaka bakulinze. Tukyagala, tetukyagala. We don't want to move like that. N'ogenda ng'odduka tetukyagala. Naye gavumenti buli wetugamba ku kya corporate law negaana okuwulira. Juzi tulina batyo olumu abayimbi baali batandise okuyingira ennyo mu byobufuzi. Neŋŋamba bannabyabufuzi abaali bazze Sweden ebiseera ebyo, naye mbagamba abayimbi tetwandiyingidde mu byabufuzi. Naye munnenge buli bwe twogera nammwe temuwulira. Kantu katono nnyo tereza copyright law, omuyimbi abeere nga amanyi omulimu gwe ti gwe guno. In politics we can work like 60% to 75% oba to 80%, but in music we can work 100% kubanga guno gwe muki gwe mulimu gwaffe. Omwana yafudde azunga anoonya akasente. Njagala okwebaza muganda wange Hassan Nduga. Hassan ali luddawo, weebale nnyo. Ne kojja waffe Disani Kasasa mwebale nnyo. Neneebaza ne secretary waffe ono Madam Fina Mugerwa. Fina yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Fina, thank you very much. Neneebaza aba Uganda Funeral Service, abayimbi mwenna abawuma. Buli muyimbi yenna ali wano nga tonnaba kwewandiisa mu wuma weewandiise. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abeewandiisizza, naye mweyongere lwaki? Luli tubadde nga tuswala okuwerekera omuyimbi kubanga obulamu bubeerawo naye wabeerawo neki n'okufa. Omuyimbi n'aswala. Kati singa corporate law eri singa tetusobola kuswala, sente ze weeziri, ennyimba ze kambabuulire bannammwe bakadde baffe abatamanyi sente wezisobola okuva ku muyimbi azifuna atya. Wali okubyeko essimu n'owulira nga mulimu akayimba oluyimba lw'omanyi nga lukuba, ezo sente alina zifuna. Waliwo abakola bicontract abali mu zifuna, omuyimbi tafuna. TV bwekuba olina ofuna, radio bwekuba olina ofuna, ne mukivulu n'ofuna. Singa omuyimbi aziikibwa mu kitiibwa, singa alina ennyumba ye, singa alina emmotoka ye, abaana be basoma, alese kati bamulekwa, singa be basikidde ebyobugagga bye, copyright ye nga be bagisikidde, omwana talina, abaana tunoonya bana abaweerera. Kati wano Uganda Funeral Service we yayingiriramu negamba mumanyi abayimbi muswadde nnyo emirundi mingi, naye leka twegattire wamu tubeere ng'omuyimbi bw'abanga agenza okuwummula, ffe tujje tutambuze okuziika kw'omuyimbi. Mbadde nsaba tubakubireko obutalo obw'amaanyi. Era kwe kutambuza kwe kulaba nti Grace ali mu kitiibwa bwe kiti. Era baatuyita ne Madamu Fina ono ne bagamba sanduuko zonna ziizo mulonde emu ennungi gye mulaba munnammwe mwasobola okuwummulira. Grace ne tumuwa ennyumba ye ey'olubeerera nga yeeyo okuyita mu funeral service. N'olwekyo maliriza ngamba nti gavumenti etuyambe. In fact etuyamba, sina kutuyamba. It is a must. Why? In Nigeria bafaayo, in Tanzania bafaayo, Kenya bafaayo, Ghana
naye ffe tebatufaako bwe batyo. Tulinga nkoko ya mutamiivu. Abayimbi tweyongere obumu tubwongeze, kubanga whether we like it or not tulina kubeera wamu wetusobola. That's why we can win. Victory is coming nga tuli wamu. Kyofulaba tugamba gundi slogan yaffe egamba nti together we can. Maliriza nga ntegeeza buli muyimbi yenna, oba muto oba mukulu, olugendo lwaffe lwe luki? Lwe luno. Twetegekera olugendo lwaffe. Tetugenda kulekerawo okuzunga, kubanga corporate tenabakola ki? Tenatereezebwa. Naye mutusabire, bakadde baffe mutusabire. Mukama awumuze omwoyo gwa sister waffe Grace Mirembe. Mukama abeere nammwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amanya gange nze Fiina, abasinga mu kutamasanyalaze. Ebisinga abanyinaze babyogedde. Kumwe abali wano tewali atawulirangako kayimba ka Grace nani ne Aizonti. Ebisale tebabyogedde ku 10. Bw'owulira akayimba Laira, omuyimbi afunako 1.8, gavumenti etwala 50%. Twatandise olutalo manyi luzibu. Musicians, I'm here for you. Oba ndi bwomu oba sina muntu, I'm here for you. Twatandise olutalo. Government by the end of this year twagala kiche mugamba ku meza. Telecom companies twagala kutuula nammwe. Tukyagala kuteesa. Twabawadde percentage twagala 60%. 60% nange ngene mu studio ze nange ndi muyimbi nduddewo nesifunangako wadde 10. Ate kati Grace yandifunye. Nesifunangako. Abayimbi oba wuli akikukakatako wuma esitukiddemu Uganda Musicians Association bulijjo mugamba tuli disorganized. Kati tubagamba tetukyetaaga bagamba nti tuli organized. Namwe leero mutulabye tuli ddoboozi eryo. Kyonna tuli beetegefu okukyenganga. Twasookedde ku corporate law na kutereeza kifaananyi kya muyimbi. Okuva n'olwaleero buli muyimbi abeera mu umma kyo kitiibwa kino kyalina okufuna. Abayimbi tubeere ddoboozi limu. Abantu ababadde bagamba mbu tuli disorganized kikome olwaleero ekyo tukikooye kuba tuli organized, tunywa leadership. Tulina eddoboozi limu. Aba gavumenti ababadde beefuula tebatuwulira ba aggregators. Mutuwulira ate mubimanyi. Mujja bimanya kuba kati tuli ddoboozi limu. Twafunye meeting ey'okubiri. Tulina yakusatu akakiiko kyekaagala kiba kyetaagisa kubeera mu maaso ga mukulu wa ggwanga. Tujja beera tukooye abatwogerera maaso ge. This is a message to the president. Banji abatwogerera. Tuli bayimbi. If it means you meeting the musicians, meet us. We know how to talk for ourselves. We need corporate to call about block and mulimu gwaffe. Tuyimuseeyo nga ffe abayimbi. Abaana ba Grace saawa eno bandibadde tebasonderwa na sente. Nga sente ze ziflowinga ng'amazzi kuba alina hit. She has a hit. Abantu bayimba oluyimba lumu n'asigala ng'ali bulungi. Ratifa mwe mutuyita abanaku. We are moving poor billionaires. Bazadde baffe tulema n'okubalabirira because we don't have money. Batuteekamu ssente because music is expensive. Omuzadde bwakuteekamu ssente kitegeeza naye asuubira ensuula okuzza. Abazadde batuteekamu tuzze. Tetuzza ate n'obeera nga gw'okubira maama nnyamba. Abayimbi bwe tutaategeera kino tujja kufa tuli baavu. Tuveemu kino nti alina hit talina hit. Ffenna tulumwa ekitundu kimu. Tulumwa mulundi gumu. Ono kansa atutuse kugumba tumukooyi. So tusaba yenna ba aggregators UCC bani bonna tubadde nga tubamitinga naye nga beefuula abatatutegeera. Ate gavumenti tugisaba ebintu omuli services eza entertainment muteekeeyo abaana abamanyi entertainment
abayimbi basoma. If it is URA, ebintu okubera ati nebikwasaganyizibwa ne entertainment, muteke mu office omuntu amanyi industry. Temututekera mba technocrats. We need practitioners in those offices. Abantu basoma ebitabo byabwe. From today onwards, fenga uma, tusituse eddoboozi limu, mutwegatte kaonewo tunaaba basatu. Tujja kutuuka gye tulaga. For God and my country, together we can. Yesu, Yesu, oli mwozi. Tukutenda, Tukutendereza, Yesu, Yesu, oli mwana wa ndiga. Yesu, omusaayi kunasiza era nebaza omulokozi. nayo tukutenda, Tukutendereza, Yesu, Yesu, oli mwana wa ndiga. Yesu, Omusaayi kunasiza era nebaza omulokozi. Kulesi mwannyinaffe w'omula mirembe tunasisinkana tukwatira ekifo sigala ng'oyimba tendereza omutonzi Weewaawo. amiina. Weeraba, weeraba, otambule emirembe. Amina Esther. Kale, tuenza tuyazinge mukwano gumu omwoyo kadali naawe. Katugenda masire program gabagande. Kakati mu bufunze nfunyeko